Nkwaniza ku munu gyatulaba oli ku Uganda enyuma Zerimbeke SM live akuleetera ensonga ezakuno nakuli nate olunaku olwaleero tutambudde tuli Kyengera bazanyi b'ebina Uganda amakanda tugasimbyewo omukulu Kasirye John Bosco abalabi ba firimu naddala ebina Uganda ebyeddogo mukimanyidde ddala nti Kasirye John Bosco bw'akwata mu kintu nga act ya ddogo character ya ddogo okimanyira ddala nti oyo gwe bagenda okusawula gwe bagenda okulagula emandwa zigenda tuulira ddala kabogo era bubogo ku mutwe. Nkwanirizaako omulungi atulaba tugenda kuba twogera ebigambo bingi olugendo lwe olwa firimu yalutandika ddi n'ebiringa ebyo ebitono ngenda bimwogerera ebingi ajja byeyogerera ng'atuuse ku kamerayo. Zerimbeke SM live tutambula ne Bin Hussein Vehicles Company Limited. Genda ku Facebook teekamu Bin Hussein Vehicles Company Limited ojja kuba oyogera ne Bin Hussein semwogerere bagamba nti bataddewo ne package bagita Bin Hussein Tours and Travel bakubireko babeere nga bakutambuzira okusaabaza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo Kampala n'emiriraano kugatako emikolo abakugu mu kwogerera n'okuteekateeka emikolo abategeeza nti balina aboogezi b'emikolo abakugu sound system abafumbi na buli kimu ekikola omukolo gwo okuviirayo ddala okubeera ku standard ey'eggwanga Uganda. Tuwayawayamu mboozi z'abatutumufu era ze tubeerako buli lwe tubeera wano mu kamera tuli ku Uganda enyuma. Tugende n'ebiriwo tetulina kyakkola tugende kiriwo naye Kasubi gyenda byetejjudde simanyi oba nendala gye wankwese Kasubi ete ndabya essubi neŋŋamba obadde oyagala ejjula etya gomaye kiri wansi mu Kasubi awo ng'ambe era bamweyana muyimbi omuzanyi wa firimu atolako ani owa firimu ye atolako Namuzinda ate omwogezi wa firimu kuba balabi balina wano bangi kati nga Isimakke mulabe edduka banene Isimakke mukulu Kasirye nsanyusa okukulaba. Nze asinze okuba nga nkusanga Nze nsisinkanye gwe mu makaago bwekitali kibi lamusa kuba tulaba ku mukulu kale nno kamabanga batulaba tweyanzeege mwewere kutulaba naye nga amannya nze Kasirye John Bosco kyemukola kyamaanyi okuba nga mutulaba lwa nsonga nti kirabika bye tubawa mwandibanga mubyagala ekitali kibi. Kasirye John Bosco akulaba essaawa yakakati yandeetaze okumanya gwanira osibukawa. Nange nze Kasirye John Bosco nsibuka Buddu ewa kitange David Sekajja Buddu Nkoni Nabyewanga. Oyingira ddi Kampala? Amazima gali nti ebyange eby'okuyingira e Kampala biwanvumuko lwa nsonga bweti nze gwolaba kati oyagala ndukugire ku ntono oba nsooke nnindemukko kuba gamazima amatuufu gali nti nze okujja e Kampala enkumbi nagisuula ku Lubimbi nga baali baŋŋambye nti waliwo antwala e Kampala nange ne ŋŋamba nti kano kenfunye chance egenda e Kampala bakadde bange tebajja kunzikiriza. Yakigamba bakadde botabagambye tibagamba kubanga yali ayagala nze yetayagala bakadde bange naye kano ke nali njayanira ogenda e Kampala bwe nazuukuka kubuulira ne ŋŋenda ku Lubimbi naye nazuukuka nyina pulogulaamu eri ey'e Kampala naye bwe ŋŋenda ku Lubimbi neefuula omuntu agenda okulima naye ng'ekigendero kyange kirala munnange ntuuka ku Lubimbi lima naye nga pulogulaamu yange endi mu mutima
sayina na sente gemaze amatuufu naye nga akagali ka muzeeyi kaliwo nga weesunze okavuga mpaka Kampala nedda ssebo okuvuga akagaali okuveeka okukatwala owooli eyali antwala e Kampala naye nkubuulira kumanya Kampala ewooma bukimanyi nti n'ebigere saabinaaba era goŋŋamba go waliyo e Masaka pozi nze nkubuulira kimbadde neerabidde kale nze nkugamba munange amazima gali nti nze gwe olaba wano bwe natuuka ku lubimbi nga kindi mutima kirala nga n'abali eka balowooza kirala bamanyi ndi mu kulima kumbe byendowooza birala naye bwe nava ewaka okgenda ku lubimbi munange baali baŋŋambye obudde ki bwe tulina okubanga nti tusituka tugende e Kampala. Wabajjukira bulungi tewaaliwo masimu kwogereziganya muganda wange amasimu agaliwo ebiseera ebyo sibundi musajja mukulu ebiseera ebyo amasimu agaliwo gaali ga lukomo ate amasimu ag'olukomo nga si mangu ga kubeera buli mu nju kati waffe twali basajja twali bantu bafuna mpola era ne muzeeyi nga bwakyali lwakubanga nti era kati agenza afuna obusimu era nga nze mbu musindikira era nga njagala muzeeyi tube nga tuwuliziganya naye kale nga tuze emabega mazima gali nti munange ng'egye bali baŋŋambye obudde oba essaawa nga nzirira obudde obwo bwennyini amazima gali nti nga nyimuka nesse kuyimuka kwonna ntere ntolontoke ŋŋende naye nkubuulira naye nasula seebase gwe kankubuulire tobanga kaawo nga oyina kyolowooza okgenda wantu gy'otagendanga mu bulamu bwo ndi shuwa nti buli muntu agakana mu gutasobola kwebaka ne bano abagenda ebweru bwe batwe balina okuba bwe batera okuba oba bwe bali seebakako bakutikka bantikka ate sina kuntikka kunteeka kameme kanjokya naye gwe omanyi embeera efaanagana etyo mpulira ggwe bakuteeka kameme mpaka Kampala kanjokya nga bwe nneekyusa naye nga kyenfa kutuuka Kampala bwe natuuka nate tewali nanti nalaba ebitaala ebyaka nessekwaka kwonna nimanya nti ntuuse e Kampala kale nno nga tetugivaamu kubanga nali ngenda lukolongo wali ng'olwo bakujja mu kyalo bakuleeta Kampala kukola ki kukola bwa house boy nga bwolaba house gaalo olwo bakujja mu kyalo oba ojjukira bulungi wali mu kibiina ki ng'amazima gali nti nali mu P5 bakujja mu P5 ojje Kampala nzije Kampala okola bwa house boy ne sente zaali ziganye otyo kale nno bandeete Kampala nzija okukola bwa house boy bwe tumanyi nnaku gye mpulira kubanga nti okusoma okwange kwa munguuba lwa nsonga eyo olw'okubanga nti bakadde bange baali mu mbeera si nnungi era tombuuza ebingi ebigenzera okuba ojja kunkaabiza mu kamera kikibi naye munange nga nzija ntuuka enateete mu mataala nimma nti Kampala kiwedde ntuuse era saabuuza mukama wange yali andeese yali mukazi mugagga naye ate nga si mugagga lwa nsonga nti engeri gye nali mulabamu nalabanga omugagga
olwa size munene mulungi n'ebiringa ebyo nandeeta ewaka ewuwe nate nga gyandeeta mupangisa kale kibi otandika okukola obwa houseboy ntandikiraawo okukola obwa houseboy obwa houseboy nze gulaba nange nali mugezigezi nga bumanyi common sense bwabeera kola obwa houseboy kumala emyaka wagindaba naye olw'okubanga nti nali mugezigezi mu ngeri mu b'endala olwo ofuna sente meka gwali gumu bbiri omwezi balinga bakusasulirawo bazaalinga zakulinda era nakati nkyababanja nakubadde sibalaba nandibadde nkyababanja era ngamba noonya bansasule sente ezo zenakoleranga kuba natobanga nnyo kiba kibi okubanga nti ovudde ku lubimbi enkumbi egirese ku lubimbi bakadde batebategedde naye nojja e Kampala ng'omanyi nti ozze mu mbeera nnungi ozze obenga oba mu bulamu obulungi naye nga gy'ozze oli ku mmere kyenkana kubanga nze gwolaba wano nakola emyezi nga 8 ku mwaka ne bampayo wagindaba emitwalo 2 kale nno kyovulaba nti nakati nkyababanja gamazima gali nti sifulanga nsimbi zange ezo nekye nakola omanyi nti obwongo obuzaale kikola amakulu nyumiza wakola ki kyenakola kyali kimu twalina mulirwana oba mulirwana bamwita mulirwana oba muliranwa nga mukwano gwange ayina abaana tuzanyazanya mpola mpola mu ngeri emu b'endala naye nimugamba naye tosobola kubanga nti onfunira awantu wensobola kubanga nkolakoko awalala wano ng'embeera si nnungi yali mukazi mugezi yaŋŋamba nti omanyi kyoba okola nendaamu wiiki ezo 2 zijja kuba zimala nja kuba nkuddiza feedback nja kuba nkuddiza feedback nti badde nja kukyogera mu Luganda kati ajja kuba nzizeemu munange nga sikola nga nsigalayo ku bwa houseboy nnyo nga nkola ne sikola kwonna bwezaggwako yaŋŋamba ekintu kiri nti omanyi nyina awantu wenkufunidde wa mukazi mukulu ajati naye ate ye alabika agaba ku nsimbi eziwerako kuba nali mugambe nti nziba nsasula gumu 3 kati yaŋŋamba nti gwe naye olasasula gumu kitundu kale nno munange omukazi gwe nali nfunye yali mukazi mukaneiba naye nga oli mukulu mpanya mugezi muzibu nanfuna omulimu oguntwala ewajati ngende ewajati naye omukazi ajati yali mukazi mugezi lwa nsonga yaŋŋamba nti mwana wange njagala nkufuula owange kubanga nkulaba olabika nga otobye obonyebonye n'ebiringa ebyo g'amazima gali nti era nafuuka mutabani we era ng'ewaabwe gy'ava yantuumatuuma dde amannya ageeri era ng'amazima gali nti abaana be batini abamanyi nti siri wewaabwe kubanga yabagamba nti nava Kasanje iwaabwe kumbe ndi wenkoni teri amanyi kuba naabo be yali aza teri amanyi nti ndi wenkoni bamanyi ndi we Kasanje ewajati wamalawo bbanga ki maama ganange banga linamala ewajati lyali bbanga ddene namalawo emyaka wagindaba 5 naye ng'era
ninga house boy newankubadde nali shamba boy naye nga ate era gamazima nali nkolera bitole bya mmere oguma ekitundu gwe bakugamba tegwaliwo sijja kukola nenkulimba nti nafuna ku sente za Ajati nalinga weewaka omukazi oyo Ajati yaŋŋamba kano koze yansola omwezi wagundaba ku myaka 5 nensigalanga egisigadde nkolanga mwana weka yaŋŋamba nti kati omanyi kyoba okola gwe sula wano bw'okolako emirimu emitonotono okeere ogende okole byokola olwo nga ŋŋenda kupoota naye engeri ekiri nti nali njagala okuba n'ekikumi mu mpale saagaana nsula wali nkeera nenkola emirimu gye nkoze n'oluvannyuma neŋŋenda nempoota nenfuna ekikumi mu mpale Ajati yafuuka mange mu ngeri emu oba endala kubanga n'okusiiba nasiiba ebisiibo byotalabanga okulungula emyaka 5 ewa Ajati otuka ekiseera n'ogamba ovaawo oddawa era otandikirawo amazima bannange okimanyi nti byali biwanvu kubanga Ajati amala ebbanga eryetolodde ettonotono amala afa ate nga gwe mbadde mmanyi nga mmange ate nga yambeezaawo ate nga yaŋŋamba okulima yaŋŋamba yanzikiriza nti genda otetenkanye ofune 10 oba ebirala laba bwafa naye newe yafiira nga newe twali tuli nga abakayanirawo nkuyanja kubanga omusajja abaana be yafa azadde yabazaala mu bakazi balala ngeri emu oba endala bajjaawo ne bakayaniraawo embeera yali wali yali yakutogoza kutawaanya butanya kumalako bantu mirembe abaliwo olaba ne muka mwana waabwe yekanga agenze ng'omwana gwe baali baleesewo buleesi nze ng'omwana eyali azaaliddwa obukulu nga bamuleesaawo embeera gye nayitamu tiyali nnyangu kubanga nali nnyina okuba nga nvaawo nange ŋŋende nonya obulamu obujja ntandikirira mu bwa shaba boy eva mu bwa house boy nadda mu bwa shamba boy naye nga ekikulu kya binani kiri nti bwe nava ewa Ajati nagera nenfuna ennyumba ya nusu zaali 8 kupangisa yali rumu wagindaba nga wenva neŋŋenda entinda nkole obwa shamba boy mukama yansaasira naye nyina omukisa gwotalabanga naye teba bwenfuna chance nenfunayo omulimu ogwo ate raba gwali mulimu nga ate gusingira ddala ogwa Ajati kati nanifuna emitwalo olwo 2 buli mwezi ogukolera bbanga ki era gwali mulimu ki gwali mulimu gwa bashamba boy ntinda naye mukama yansaasira bwe nafuna omulimu ogwo namala emyezi 2 nengula kagaali nga kentambulirako kuva wakaliga paka ntinda kinyamba okubanga nti nsobola okubanga nsevinga era kyo nakikola gemeza amatuufu era nasevinga nengula akagaali amazima amatuufu nafunawo okwo kasente nawankubadde mu nyumba mwali mu kitanda kyokka nga temuli kyamugaso kiri awo entinda gye wali okola gy'otandikira obulamu obwo okwezimba ng'omuvubuka otegedde otya bwekityo bwe kyali kiri kuba amazima gali nti entinda eno gy'olaba
olumu bannange kibi nnyo okubanga maama okwogera ebintu ebyomunda kibi naye ekyana byentinda bali bagagga baali yalabbi ebyentinda byo biwanvu bigazigaziiko ko naye nga mukyo baŋŋaana akagaali ne baŋŋamba nti ojja kufa banjagala mu takisi kyokka takisi tenteeka watuufu waka lwa nsonga nti akagaali ko kanteeka butise waka nenkateeka mu nju nenfulumayo neŋŋenda nenkomawo obudde ne bukya nenzira ku mulimu naye lumu bangwako nga ŋŋenda bwe bangwako bayimirirawo aga nti bankwamu amalala nga balaba nsimbula akagaali ŋŋenda ne banyimiriza ne bagamba kyo baŋŋamba nti twagana akagaali kajja kukutta be kanakutta olwo tunagamba ki gye wava kyokka kaali kaseeviya nga kanyamba kanseevinga ebyo byonna obiwumbawumba otya muganda kyenakola kyali bwe kiti nabagamba nti kale kagaali kati kaŋŋende nako nkalekeyo nkomewo kyenakola kyali kimu nenzira akagaali nenkateeka wa neiba iwa muliraanwa ku muliraanwa baabwe nenkatereka ngaawo tebakimanya mwaka kyoko kale nno twali mu 98 ku 99 awo alawundi emyaka egyo yesebo ensi ekumanyidde nnyo mu kuzannya firimu dira oweezuula nti olimu ekitone ekizannya firimu muganda wange wakyo obadde oludde nawe okukimbuuza kuba kati nzibwe nkubula obulamu bwange bugazi buwanvu si bwangu bwakugwayo kati kano kootemye ku mbeera eno tugende ku ekyo munnange gulaba namanya nti amazima gali nti embeera ey'okubanga nkabasana n'okubanga nkozesebwa ejja kuba nzibuzibu neŋŋamba nti kantandike okubanga ntunga engatto ate nno kati bingi byenkulekeddeyo naye nga mukyo nasobola kukima mazzi bwe nkima amazzi nentuula wentudde naye nga kanyankole ali mu kutunga ngattaawo bwe ntuula wentudde nga kanyankole atunga ngatto wempumuliddemu nga bwendaba bwe yakola bwazifumita bwazikola tebwazifumita bwazisawuzi ng'oyiga obwongo yensonga obutasoma tekikufuula kuba nti tolina common sense nga bwenjiga nkubuulira amazima gali nti kanyankole yayitawo ebbanga ttini n'avaawo n'agenda naye nga bakasitoma be bamunoonya tebamulabako kunze nti bandaba nga ŋŋambaawo naye lwaki sigira ŋŋambaawo nemuyambako nga bwe baleeta sidipa nga zensinga okutunga kuba ze nnyangu kale nno munange nga sidda ku siripa ntunga mpola mpola bwe nkima n'amazzi gange ntunga mpola mazzi ntwala bwe ntunga siripa mazzi bwe ntwala sente zitere zibe mu mpale kale munange nga njiga engatto bwe nava eri natandikiraawo ku ngatto munange nenjiga okutunga engatto ag'amazima gali nti natandika engatto era ag'amazima gali nti engatto nazitunga nese kutunga yenna nenfunamu kyenali njagala kale nno nga bagamba nti omugezi asigala mugezi oba common sense matters abazungu bwe babyogera naye nkubuulira kyova olaba nyinako wendi naye nga natunga engatto nese kutunga nali ndi awo nga ndi mu kutunga ngatto mazeewo emyezi oba mwaka kale si mwezi mwaka
ngijali muntu w'abantu nga sira mwana mulenzi ng'ekintu ali mukwano gwange ate tayimba ani oyo mwana mulenzi yiba nange yali ukimanyiko nti ebiyita nayo byerabirwa kyewuunyisa akusanga ku ngatto ansanga ku ngatto ngamba jangu nzanyire mu vidiyo ey'oluyimba nga tantwala kyokka gyantutte simanyi nti wakukyalo okwo gyantutte wakukyalo okwo baali bamuyita nabwana munange nga ntwala okukola vidiyo era nabwana oyo yakola vidiyo eyo nze munene neerondalonda kyekibi kyennyina bwe neerondalonda okusoma kwange kwali kutini naye nga nkubuulira ate nga nsobola okutegeera kino kifaanagana kitya naye ate nga okusoma nali nkutegeera nga kino imanyi kifaanana bwe kiti oluzungu n'oluganda nga mbitegeera twala ku vidiyo tuba tetunaba kubanga tukwata vidiyo sira obufaananyi obupapula obungi buzibu akola ayita abazanyi aba firimu sikasoma siraba olunaku n'ennaku z'omwezi ndi kale nga munnange kakwata bwe nalaba nimmanya ennaku z'omwezi nadduka za mbwa nagendako kali mu mpale mwe kali katambulira nakeera ku makya olunaku olwo baali batuwadde neŋŋenderawo gye baali batuyise natuukayo bingi besigambye naye nga naliko mu katemba ebyo sijja kubikugamba biri bya lulala kale nno wazannyako katemba maama nali ku stage pulesebo nga munange nga tebatuwa paati batugamba nti anasobola okuzanya kino mbadde nsaba ozanye bwoti ne bwoti kati nze nali muvubuka muto naye nga bampa Ernest Serunya abeere mutabani wange nga nze kitaawe nga tetukola mwawo nga siba nga kitaawe era nga nze nali ngazanya mu lulimi luzeeyi nga bazeeyi kale nno nga tuzanya paati eyo nabwana yalaba wawe ntuula ng'emeza amatofu yagamba bugambe nti kusinziira ku kyokoze oyise ne banteeka eri kubanga gabazima amagali nti abaali bazannya balaba nti bayiseewo nga bweku ne wabateeka kale nno twatandikiraawo nze olwamala ne banteeka mu ntebe eri engeri kyani tutula mu kiraasi mu ssomero lyate era mwe twali tukolera nankani ezo auditions zeezo mwatukolera kale munange nga ntuuze eri ndabika nga mpiseewo n'abalala nga bakola kale n'agamba nti gwe oba mmwe buli lunaku lwakusatu ejja kubanga rehearsals twajjanga buli lwakusatu twakola rehearsals nnyo kale nno twali tulyawo munange kama wange ng'agamba nti akakati bwe kiba bwe kityo twali tulina biseera ebyo twali tulina buno bukamera oba tape busone ya rabbi bwe yakatunuzamu ogwasooka twasanyuka nose kusanyuka kwonna okutunuzamu kamera nnyo kubanga kye twali tweyanira twali tumaze ebbanga ddene nnyo nga tebatukwata mufu nga tebatufiriminga kimaze matofu naye bwe yatutunzamu kamera twamanya nti mbutufu w'ebigambo kirabika tulina we tutuuse era kaseera keeko tubeeko ne tugenda naye twafuna omusajja bamuyita Isaac Sempijja
najja atwegatteko tukole naye ng'omuzannyi. yali muwandiisi wa firimu ate nga dairekita naye nga yali asinga okuba nga tutegeera kubanga yali muwandiisi ate nga abawandiisa ebiseera ebyo twali weetuli nga ffe twekolamu guruupu olw'ensonga nti ffe twekolangamu guruupu nga nti buli alina ekirowoozo akituwe oba buli alina kyagamba akyogere kituyambe okuba nga tugenda mu maaso. Ajja atwegattako bw'atwegattako ate ng'alina firimu empandiike ate nga wabwongo bwogi teyali mu bigemeza amatuufu yatuwandiikira firimu sibuuzi byabuuka katono nnyo. Ng'oli wa Nabwana bw'aleeta kamera bw'oba ojjukira obulungi mwakwata firimu ki gyeyasooka okukwata nga mwoli? firimu gye nasookeramu mu bulamu bwange gye njagala ennyo yali maama ndaba bwenjerabira ndiyinga ye paati gye nabba ku nesiti ate nga yali agyetegekedde ebbanga ddene era nga agiri asinga ebbanga ddene naye engeri kiri nti nali ku stage nze gwolaba eddoboozi lyange lyali lisitufu naye nesiti musajja wattu nga eddoboozi erya wansi baali bagiyita naye nabba paati eyo n'empulira essanyu. Yali ya kisawo Kiganda, yali ya Kinnansi, yali kyova olaba nakati. Wali weewulira nti osobola ogizannya? Munnange nali sigyewulira naye engeri kindi nali nkozesa nnyo olulimi oluzeeyi nekindaga nti nja kumalako nayo bampa bubi byambalo ngeri gyekyayi kiri nti nali njogera luzeeyi awo kwali kuyisa muka mu kisero kale nno mukama wange we yanzuulira Nabwana n'agamba nti ojja kuza amazima we nagikolera we pa yaŋŋamba nti tovaawo nazanyirawo akaseera ako saavaamu. Yabuuza ani asobola paati eyo nti kangezeeko ng'omuntu ateetiira bw'abeera bwe natuulawo nengezaako naga tovaawo bampanga buwi bigambo ate g'amazima gali nti nebaawo ate ne bannongi. Ate olwo ono gw'ogambye eyaleeta firimu empandiike ye okwatagana otya naye? Munnange firimu bajjawe ebiseera ebyo n'akaseera ako go amazima olwo nga tebanaba kutulabawo. Mwaka kyogo? Omwaka gwali gwa 1998 Omwaka gwe gumu gw'obeeramu entinda gw'ovaamu? Nedda nagambye mwaka kimpozi 98. Around that one kituufu nnyo. Gamazima omanyi nayagala nnyo ebintu ebyo n'ensuka busuusi gemeza amatuufu kubanga nayagala nnyo artist nayagala nnyo okubeera mu art n'ensuka busuusi kuba gamazima firimu eyo gye nkugambye gye natandikiramu okugenda mu kamera naye nga kamera bagitulaga kolazi batulagako ndage tugakola bweti nebweti. Bwe mwamalanga ogizannya oba giteekanga ku teepu yagendanga ku TV oba? Munnange nedda teyagendangako olwagiteeka ku ka DVD twagendanga tugabanga be mu bantu balabeko bwe banaanyumirwa nga tujja tubasolooza naye Mukama tusaasiranga bwe twabakomerangawo ne tubasaba ensimbi nga bazituwa lwa nsonga balinga banyumiddwa. Mwasookanga kugigabira bwerere balabe? Esebo olwo mukomewo oluvannyuma? Esebo bwagamba nti teyanyumye ngukajjayo akatobo n'okolaki ngukajjayo aka DVD ko ngukajjayo okatwala ate oba onookolaki ate okamwedde ku bwerere kyokka wakatadde mu ssente kati embeera gwe
olwo omwaka ogwo nabwana nga basasulanga mwenga nabwana yatulwanangako bulwanyi kubanga nti tuba n'ekitone oba ebitone byaffe nga abijjayo tusobole okubaako ne tutuuka kyova olaba nti abamu ku ffe amazima gali nti tulina we tutuuse kyova olaba nti oyo kati oyo kitange mu byafirimu bino gemaze amatuufu era sisobola kumwevuma era kyankoledde makula sisobola kugamba nti bingi byakoze ate no by the way abayise mu ngalo ze bangi naye tebasobola kwogera naye maama firimu wetutuusizza si wangu firimu mwagigabiranga bwereere ne muddamu ne musolooza mwakikolera bbanga ki obujjukire kale nno munnange twakikola omwaka nga mulamba kati omwaka ogwo ng'amazima mu mwaka ogwo twakikolera mwaka mulamba naye nga bwe tusigala tuzannya temwayinangawo nkola yakulonkinga irikanaawo shiya nga gwolonkinga ki gwe batamanyi era nga ogenda kubiragaani era nga bona bigamba abantu ani anajja gwe omanyi embeera gwe yaliwo yali yakulwana bali bamanyi bakagolo babosa seronkuuma abo abo naye twalwana twatoba era mukama n'atusaasira netubako tutuuse era ku ground tujje tuli era batumanyi nnyo ate bazitusaba nnyo ate nnyo bw'ojjukira firimu eyo gy'otandikirako bwana firimu kyemanyi nnyingi ze wakola mu makkati awo okutuukako eyo gy'ogamba nti eno yeyansambira akaggi firimu kyeyo esimu firimu nakati bakyagiŋŋamba bagiyita ejjini y'entwetwe nakati baŋŋamba buli gyempite baŋŋamba nti yazanya ejjini y'entwetwe wuuyo yazanya ejjini y'entwetwe wuuyo yazanya ejjini y'entwetwe wuuyo naye okuzanya firimu eyo yamala kuntegeera singa teyantegeera yandibadde siyitawo